Abaana ba Katonda ab'omuwendo omungi, erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Mukama tumwebaza nate atubedde okutuusa essaawa eno ey'olwaleero. N'atuwa ate omukisa omulala okubikula ekigambo kye nga tuli mu njiri eno Gospel Rally ku Prime Radio. Tutambulira wansi w'omulamwa omunene essubi eritaggwaawo ku lw'obulamu obutaggwaawo. Olunaku lw'eggulo twayize ku ky'okuyiga ekikulu ekigamba nti enkomerero y'ensi etuuse. Enkomerero y'ensi omwagalwa etuuse. Twalabye obubonero obutali bumu obwongera okutukakasa nti ekyamazima enkomerero y'ensi etuuse. Twalabye obumu ku bubonero nga mwe muli entalo, mwe muli enjala, mwe muli endwadde, mwe muli obusiiwuufu oba obugwenyufu obugenda maaso mu bulamu buno. Twasomye ebyawandiikibwa ne tulaba ebyo byennyini ebyaliwo e Sodoma ne Gomora nga ne leero tubiraba nti omwami awasa mu mwami, omusajja awasa musajja, omukazi agenda na mukazi. Ne tulaba nga kino kyennyini kyaviirako Sodoma ne Gomora okuzikirira. Twalabye bingi nti n'enneeyisa y'abantu eraga nti enkomerero etuuse. Abakambwe, abateebaza, abamalala, abatagondera bazadde, byonna twabyogeddeko. Naye ne tugamba nti tuteekwa okweteekateeka olw'okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ne tutunuulira n'ensonga biki ebitulemesa okweteekateeka. Ng'ensonga ez'enjawulo weeziri eziremesa abantu ba Katonda okweteekateeka. Abamu eby'amasanyu bibatutte. Banyumirwa nnyo okusanyuka n'okwenyumiriza mu byabwe okusinga ebya Katonda. Ebyenfuna bitutta abamu. Era twalabye nga kyekyo kyaleetera muka Lutti okutunula emabega era n'afuuka empagi ey'omunnyo. Ebitiibwa biremesezza abantu okugondera ekigambo kya Katonda n'okweteekateeka. N'ensonga endala nnyingi. Gwandaba, gwampuliriza. Nsaba obeere nga toyina ebyo mu ggwe ebikulemesa okweteekateeka. Twalabye nti ekiseera kya kweteekateeka. Tutya nga twekebera butya bwe tuyimiridde, kubanga tetusobola kulimba Mukama Katonda waffe, tetusobola kulimba mitima gyaffe, ekituufu tukimanyi. Naye olw'okuba Mukama wa kisa akyatulekeddeyo ekiseera, tukyuse twongere okweteekateeka, tuleme okuzikirira. Naye abaagalwa, nsaba kino tukitwale nga nsonga nkulu. Mu nnaku z'e Sodoma tulaba nga abagenyi bamalayika abo abajja ku lwa Lutti okumujja mu kibuga ne famire ye nga tekinnazikirira. Abasajja b'e Sodoma baakonkona oluggi lwa Lutti lwa mpaka baluggulewo basobole okukola ki? Okwegatta n'abasajja abo. Lutti yafuba n'agaana ne yeegayirira olwafulumya ebweru bamalayika abalese mu nju. Naye abasajja bano baamutabukira. Era tulaba nti bamalayika ba Mukama be bazza Lutti munda ne baggala oluggi, n'abasajja bali abaali bazze ne babaziba amaaso gaabwe. Naye abo baakolanga ebyo nga tebamanyi nti enkeera ekibuga kyakuzikirira. Era ekyamazima bwe kityo bwe kyali. Lutti ne famire ye baavaayo. Lutti n'omukyala n'abaana, naye bakoddomi be baagaana. Tulabanga mu bibuga ebyo byombi simanyi oba byalimu abantu bameka, naye ekyamazima abantu 4 bokka be baafuluma ekibuga. Naye ate ku 4, ate 3 bokka be baawonyezebwa. Bwe tutambuza ebirowoozo ne tubizaayo mu nnaku za Nuuwa, bwe kityo bwe kyali. Nuuwa yazimba eryato okumala emyaka mingi nga bw'ayogera ng'enkuba bw'egenda okujja. Abamu n'okumuyamba baamuyamba okuzimba eryato eryo, naye ekiseera ky'okuyingira bwe kyatuuka tebaayingira. Ne tulaba nti ku nsi yonna abantu 8 bokka be baasobola okuwona, Nuuwa n'ab'omu maka ge. Ekiseera kye tulimu kye kino. Bayibuli etugamba nga bwe kyali mu nnaku za Sodoma ne Gomora bwe kiri. Nga bwe kyali mu nnaku za Nuuwa bwe kiri. Enkomerero y'ensi etuuse. Ekiseera kyonna Kristo ajja anaasanga twetegese. Lino nno nga ssuubi ddene, ssuubi ddamu eri obulamu bwaffe, kubanga kiba kitegeeza nti Kristo bw'akomawo
byonna ebibadde bitunyigiriza, ebitweraliikiriza, ebitunakuwaza bibeera bikomye. So ng'ekisingako obulungi eri gwe nange kwe kweteekateeka okumusisinkana nti bw'anaaba azze atutwale nga tusaanidde. Waliwo omuwandiisi omu yagamba nti teweeteekateeka, beera nga oli mweteefuteefu. Enjawulo ogifunye omwagalwa? Mukama waffe yeebazibwe. Olunaku luno olwaleero obubaka bwaffe oba omutwe gw'obubaka bwaffe gwogera ku nsonga eno ate era enkulu egamba etya? Egamba nti omuntu bw'afa kiki ekiddako? Omuntu bw'afa kiki ekiddako? Oli awo nga weebuuza nti naye ddala ddala omuntu wafa ki ekiddako? Oyina ebibuuzo mu ggwe, oyina by'otategeera. Ebyo bye tugenda okwogerako olunaku luno olwaleero, twongere okukakasa kiki ekibaawo ng'omuntu afudde. Katusabe. Taata waffe omulungi, ogulumizibwe otenderezebwe Mukama kubanga osaanidde. Nate otuwadde ekiseera ekikulu eky'okuyiga nga tubikkula Bayibuli. Nga bw'oza otuluŋŋamya Mukama, ne kaakano tusaba nga twegayirira ojje otuluŋŋamye mu kuyiga kuno, kwe kusaba kwaffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omuntu bw'afa kiki ekiddako? Twalaba mu butonzi nga tutandika nti Katonda ye yatonda eggulu n'ensi ne byonna ebirimu. Yalina ekirooto ekirungi eri ensi eno. Byonna bye yatonda byali birungi. Teyayinaawo nteekateeka ya kufa. Tewaaliwo nteekateeka ya bulumi. Wabula Katonda yateekateeka ensi eno ng'ayagala abantu be yatonda babeere basanyufu, awatali bulumi, awatali kweraliikirira, awatali kufa. Naye ekyamazima nti okufa kwo kwajja kubanga ekibi kyali kiyingiddewo. Era twalaba engeri gye kyayingira mu nsi, nga kyayingira okuyita mu Setaani okukema bajjajjaffe. Yayita mu Eva n'amulimbalimba ng'era naffe bw'atulimbalimba leero, abamu n'atusuula, abamu ne tusigala nga tuyimiridde. Bwe yayogera ne Eva n'agula ekyo omusota gwe kyamugamba, nga Setaani yennyini yali ayogera. Era tulaba nga bwe yalya ku kibala ate n'awa ne Adamu, bombi ne balya, tabbu n'eyingira mu nsi. So bwe tutunuulira ate ensonga endala nti Katonda yatonda eggulu n'ensi, naye bwe yali atonda yayogeranga bwogezi. Ebyo jja bisanga mu lubereberye essula esooka. Yayogeranga bwogezi ne biba, n'ayogera ne biba, n'ayogera ne biba. Naye bwe yatuuka ku muntu ate yakka n'abumba omuntu n'engalo ze mu nfuufu y'ensi mwe yamubumbira, era n'amufuuwamu omukka ogw'obulamu. Awo tulaba ng'amaze okubumbibwa yali mu mbeera eyo, ekitegeeza nti Katonda singa teyamufuuwamu mukka gwa bulamu yandisigadde atyo. Naye yamufuuwamu omukka ogw'obulamu olwo omuntu n'abeera omulamu, era nga yamutonda okusobola okubeera n'enkolagana ennungi naye. Kubanga era tulaba ng'ekibi tekinnabeerawo, Katonda, Adamu, Eva banyumyanga bulungi. Ekyo Katonda kye yali atwagaliza ffenna abatonde. Naye olw'ekibi ekyayingira mu nsi, ebintu ne bikyuka. Olw'ekibi y'ensonga lwaki tulumwa. Olw'ekibi y'ensonga lwaki kati twogera ku kufa, nga tulina ekibuuzo nti omuntu bw'afa kiki ekiddako? Bwe tuba twogera ku kufa, twogera ku ki? Twogera ku nkomerero ey'obulamu.
Batugendako mu kitabo ky'Abaruumi essula ey'okutaano olunyiriri 12 agamba atya nti olw'ebyo nga ku bw'omuntu omu ekibi bwe kyayingira mu nsi okufa ne kuyingira olw'ekibi bwe kityo okufa ne kubuna ku bantu bonna kubanga bonna baayonoona. Ffenna twayonoonera mu Adamu era okufa ne kutandika. Kino tetukirinaako control. Adamu bwe yayonoona ffenna twayonoonera mu ye. Y'ensonga lwaki tuzaalibwa nga tuli boonoonyi. Kiyinza obutakunyumira kuwulira ng'okiwakanya naye kyo kikakafu. Obukakafu buvaawa? Buva mu Bayibuli mwennyini. Agamba atya mu Zabbuli essula ya 51 olunyiriri 5 agamba laba nze natondebwa mu bubi ne mu kwonoona mmange mwe yanzaalira. Ekitegeeza buli yazaalibwa omukazi azaalibwa mu bubi. Amakulu nti essuubi lyaffe liri mu Yesu Kristo yekka. Teriri mu muntu mulala yenna. Twogera ku ky'okuyiga nti omuntu bw'afa kiki ekiddako. Abantu balina endaba gye balabamu okufa etali y'emu. Abamu balowooza nti omuntu bw'afa afuukamu ensolo. Omuntu bw'afa afuukamu nsolo. Abalala balowooza batya nti omuntu bw'afa waliwo waayita n'abeerawo ekiseera ekitono n'afuna okubonerezebwa n'alongoosebwa n'alyoka ateekebwateekebwa okugenda mu ggulu. Bw'afa ayina w'alaga oba w'atwalibwa. Muliro nga gumwokya nga gumuggyamu ebibi byonna by'ali nabyo. Mbu mu mbeera eyo ng'ateekebwateekebwa okugenda mu ggulu. So ng'ate abalala balowooza kiki ku kufa? Abalala balowooza nti omuntu kasita afa kiba kiwedde. Teri kuddamu kumulaba, tewakyali ssuubi. Okufa y'enkomerero y'omuntu oyo afudde, teri ssuubi. So ng'ate abalala bagamba nti omwoyo gw'omuntu ono gusigala weeguli. Era nga omuntu ono asigala amanyi ebigenda mu maaso. Nti era asobola okusigala ng'ayogera gye tuli. Abalala balowooza nti omuntu bw'afa addamu n'azaalibwa. So ng'ate abamu bagamba nti omuntu bw'afa omwoyo gumuvaamu asobola okuddira mu nsolo. Nti abalala omuntu bw'afa omwoyo gumuvaamu ne gudda mu mubiri omulala ekiddako ng'atuuka mu ggulu. So bwe baba bakaaba ate baba n'essanyu nti agenze wa? Agenze mu ggulu. So ng'ate waliwo abalowooza bati nti omuntu bw'afa waliwo obulamu obulala ng'oggyeko buno mwe tuli. Nti era waliwo essuubi nti ajja kulaba Katonda maaso na maaso. Naye nti bw'afa nga teyeenenyezza kiba kitegeeza tagenda kutuuka mu bwakabaka obw'omu ggulu. Omwagalwa, gwe bino obitegeera otya? Kiki ky'omanyi ku kufa kw'omuntu? Alagawa ki ekiddako? Katukyukire ekigambo kya Katonda. Ekitabo ky'Olubereberye essula ey'okubiri olunyiriri 7 agamba atya nti Mukama Katonda n'abumba omuntu n'enfunfu y'ensi n'amufuuwamu mu nnyindo omukka ogw'obulamu, omuntu n'afuuka
omuntu n'afuuka omukka omulamu. Yabumba n'afuuwamu omukka, omuntu n'afuuka omulamu. Ekitegeeza nti awatali omukka ogw'obulamu, omuntu oyo taba muntu mulamu, kuba kufa. Naye ki ekibeerawo ng'omuntu afudde? Kitabo ky'Omubuulizi essula y'e12 olunyiriri olw'omusanvu agamba nti ng'enfuufu edda mu ttaka mwe yava, n'omwoyo gwe ne gudda eri Katonda eyaguwa omuntu. Awo byawukanye. Yateekawo ekyasooka n'ateekamu ekyokubiri, n'aba omuntu omulamu, so bw'afa kiri kiddayo, n'ono n'asigala. Byawukanye, afudde. Naye waliwo okulabula kuno mu kitabo kya Zabbuli essula eya46 olunyiriri olwokusatu atugamba atya? Atugamba nti temwesiganga balangira newankubadde omwana w'omuntu omutali buyambi bwonna. Olunyiriri olwokuna nti omukka gwe gumuvaamu n'adda mu ttaka lye, ku lunaku olwo ebirowoozo bye ne bibula. Kino kitegeeza ki? Nti ebirowoozo bibuze, takyamanyi kigenda maaso mu bulamu bw'ensi. Ebirowoozo bibula, takyasobola kwetaba mu ebyo ebigenda maaso mu nsi. Kitegeeza ki ekirala? Nti obwesige bwaffe tebulina kuba mu muntu yenna. Si nsonga y'ani, si nsonga afaanana atya, si nsonga alina ki. Bayibuli etulabudde. Temwesiganga balangira newankubadde omwana w'omuntu. Si nsonga oba akusinza bitiibwa, oba akusinza ssente, oba buyigirize, naye mwoyo oyo temuli buyambi. Kino kitegeeza nti obuyambi bwaffe bwonna tulina kubuteeka mu Katonda, ate Katonda yekka. Kituufu kubanga twatondebwa kubeera bankolagana, twetaaga okuba ne trust oba okwesigaŋŋana. Ng'ab'emikwano twetaaga okwesigaŋŋana okuuma enkolagana eyo ng'etambula. Nga balirwana twetaaga okwesigaŋŋana. Nga bannabizinesi, ba business partners, nabo beetaaga okwesigaŋŋana. Abazadde okwesiga abaana, abaana okwesiga bazadde, abafumbo okwesigaŋŋana ng'abafumbo. Kituufu nnyo kubanga ekyo kye kikuuma enkolagana ng'etambula. Naye obuzibu buliwa? Obuzibu buli mu kuddira nkolagana zaffe n'abantu bannaffe ne tuba nga ze tusinziirako okolagana ne Katonda. Kye twandibadde tukola kwe kusoosowaza Katonda. Enkolagana yaffe ne Katonda ne tuba nga gye tusinziirako okolagana ne bantu bannaffe. Nga Katonda y'asooka era nga ky'ayogera kye tukola. So, tewali muntu yenna agwanidde kuyimirira mu kkubo lyo ng'okola okusalawo ku nsonga z'obulamu bwo obw'omwoyo. Tewali muntu yenna agwana kuyimirira mu kkubo lyo ng'okola okusalawo kwonna mu bulamu. Bw'otalemanga gaana kola kituufu kubanga otidde muntu munno. Bw'otagaana kusalawo ku lwa Katonda kubanga otidde muntu munno. Otidde omuzadde, anti school fees, anti n'abeerawa, otidde omwagalwa. Ng'olina ebituufu by'otegeddwa okutambuliramu, omwami wange, omukyala wange. Otidde boosi, otidde emikwano nti gijja kulekawo, gijja kukyawa. Naye Bayibuli yatulabudde dda nti tetwesiganga balangira newankubadde omwana w'omuntu. Era tunakuwalirako n'atukaabirako nti zisanze oyo ateeka obwesige bwe mu muntu. Bangi balabiddwa nga basitudde essuubi lyabwe mu bulamu ne baliteeka mu baana baabwe. Ye yatwala obudde n'afuba n'azaala nga bwe yasobola, n'okuweerera n'aweerera ng'essuubi lyonna liri mu baana abo.
singa bukyenkya ne bamuyiwa ate nga bakikola era bakyakikola kubanga tuli mu nsi ya kibi. Olaba muntu ono ng'essuubi lyonna limuggwaamu. Waliwo abeesize ababeezi baabwe n'amwesiga nnyo n'ajeemera ne Katonda ku lw'omubeezi. Naye enkya n'eggulo tuwulidde abaami abaleseewo abakyala. Enkya n'eggulo tuwulidde abakyala abaleseewo abaami. Ananiya ne Safira mu Bayibuli beeko baana bakole ekikyamu. Simanya ani yatandika okuleeta ensonga eyo babuzeebuze balimbe mu maaso ga Katonda. Naye olw'okuba omu yatwalibwa munne bombi baazikirira. Gwani gw'otadde mu bulamu bw'oyo ng'okusalawo kwonna kw'okola ne bwe kutuuka ku nsonga za Katonda ng'ayimiridde mu kwo? Katonda yekka yagwana okwesigibwa. Omuntu ono mu kiseera eky'okufa gwe weesiga ennyo mayinja wo omunenewo n'ebirala by'omuyita, ekiseera eky'okufa bwe kituuka naye aba talina buyambi ng'abalala. Naye kennyini ebirowoozo bye bibula. Tajja kusobola kwetaba nate mu bigenda maaso nti anaabaako kyakola okukuyamba. Obulamu bwe bujja kuba bukomye nga takyalina makulu. Omubuulizi 9:5 agamba atya? Mubuulizi 9 essula y'O9:5 agamba, kubanga abalamu bamanyi nga balifa, naye abafu tebaliiko kye bamanyi, so nga tebakyalina mpeera, kubanga ekijjukizo kyabwe kyerabirwa. Abalamu, gwe nange abalamu tumanyi nti tugenda kufa, naye abafu tebaliiko kye bamanyi. Olw'omukaaga, nti okwagala kwabwe kwenkana n'okukyawa n'obujja bwabwe okuzikirira kaakano, so nga tebakyalina mugabo ennaku zonna, mu byonna ebikolebwa wansi w'enjuba tebakyalina mugabo. Ebyabwe bikomye. Gwe nange abalamu tumanyi nti tulifa. Kino kitegeeza ki gye tuli? Oba kyanditegeezezza ki gye tuli? Leero weetuli enkya tetuliiwo. Nti twandadde tutambula ng'abantu abamanyi nti okufa gye kuli. Twandadde twegendeeza mu bigambo ne mu bikolwa kubanga obulamu bwa kiseera. Abo batulugunya bannaabwe ne babanyigiriza ne babajjako ebyabwe, oluusi ne babajjako n'obulamu ne balesa abaana baabwe ne balesa amaka gaabwe ne balesa ebyabwe, bakikola nga balinga bo abatagenda kuva mu nsi. Bw'obanga okakasizza nti ekiseera kyonna ova mu nsi, kyandibadde kitegeeza nti entambula yo yandibadde eraga ekyo. Ebirowoozo byo byandibadde biraga ekyo. Kubanga kubanga essaawa yonna ogenda kufa, ate bw'onoofa ojja kuba tolina kyokola ki ky'omanyi. Zabbuli ey'E115 ye agamba atya mu lunyiriri olw'17? Agamba nti abafu tebatendereza Mukama newankubadde abo bonna abakka mu kusirika. Teri kutendereza Mukama eri omuntu afudde. Teriiyo kyategeera. Teriiyo kyakyamanyi. Era okufa kwogerwako ng'okwebaka. Gwe bwe weebaka obeera okyategeera. Tetuwulidde bangi wanawe tekikutuukangako nti omuntu ayingira ne mu nnyumba nga tomanyi bigenda mu maaso. Abamu babasito ne babajja ne ku buli ne babateeka wansi. Oluusi abamu be bababbako bibeera ddala mu bisenge byabwe mitwetwe. Naye omubbi n'ayingira n'asibako by'ayagala. Abamu basooka na kutwala budde ne beegabula ku bye basanzeewo nga balinga abagenyi abayite, ne bamalira ddala okulya obulungi ne batwala bye batwala. Obeera owulira. Abamu babeera bebakidde ddala ng'oggyeko embeera ya kalifoomu, naye mu mbeera ey'okwebaka nga tomanyi kigenda maaso mu nsi. Bwe kityo n'okufa kyekuba kugeraageranyizibwa n'okwebaka.
so bw'obanga obaddeeyo ng'obuzaabuzibwa omuntu bw'afa kyekiddako abeera yeebase. Naye waliwo obubaka obw'essuubi bw'atuwa. Agamba atya? Tugendeko mu kitabo kya Kubikkulirwa essuula esooka olunyiriro 18. Agamba nti era omulamu, era nali nfudde, era laba ndi mulamu emirembe n'emirembe, era nina ebisumuluzo eby'okufa n'eby'emagombe. Ayina ebisumuluzo by'okufa n'eby'emagombe. Bubaka bwakutuzaamu ssuubi nti newankubadde nga tufa naye olugendo terukomaawo, wakyaliwo kye tusuubira. Samwiri 2:7-12 wano tulaba nti ennaku za Dawudi naye yamanya nti ajja kutuuka ekiseera akola atya afa. Samwiri 2:7-12 nti ennaku zeyo ziriba ziweddeko, ajja kugalamira, ajja kwebaka nga bataata be. Obwo obubaka Katonda bwe yali agamba Dawudi bwe bubaka bwe bumu bw'agamba nze naawe nti naffe tujja kufa. Katugendeko mu kitabo kya Yokaana 11:5 tutunuulira essuubi nti wadde okufa weekuli naye wakyaliwo essuubi. 11:5 agamba naye Yesu yayagala Maliza ne muganda we ne Laazaalo. Tugenze ku lunyiriro 11 nti yayogera bw'ati n'alyoka abagamba nti mukwano gwaffe Laazaalo yeebase naye ŋŋenda okumuzuukusa. Famire eno Kristo yakyalangayo nga mikwano gyabwe. Laba Laazaalo bw'alwala ne bamutumya olw'okuba yali mukwano gwabwe nga basuubira nti agenda kujjirawo mangu, era nga mu kujja kwe basuubira nti agenda kutaasa Laazaalo aleme okufa. Naye ekyamazima Kristo teyajjirawo. Obubaka bwamutuukako okukimanya yali akimanyi, naye teyajjirawo. Yajja wayiseewo ennaku. Ndowooza n'okwewuunya muli nga beewuunya, mugamba Mukama, singa obadde wano Laazaalo teyandifudde. Oteebereza obulumi n'amaziga. Laazaalo teyandikoze atya? Teyandifudde. Naye kati yafuba. N'okuwunya akola atya? Awunya. Naye n'abagamba nti mukwano gwaffe Laazaalo yeebase. 12 nti abayigirizwa ne bamugamba nti Mukama waffe oba yeebase anaazuukuka. 14 awo Yesu n'alyoka ababuulira lwatu nti Laazaalo afudde. 15 nange neesiimye ku lwammwe kubanga saaliyo mulyoke mukkirize naye tugende gy'ali. Waaliwo kye yali ateekateeka okukola basobole okukkiriza nga balabyeko. Olunyiriro 21 awo Maliza n'agamba Yesu nti Mukama wange, singa wali wano mwannyinaze teyandifudde. 23 Yesu n'amugamba nti mwannyoko ajja kuzuukira. 25 Yesu n'amugamba nti nze kuzuukira n'obulamu, akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu. Ekyamazima kyo kyekyo kikakafu. Okufa weekuli naye ate waliwo essuubi nti wadde tunaafa ne twebaka, bwe tukkiriza Mukama waffe newankubadde tunaafa tujja kuba nga tuli balamu. Mukama waffe yeebazibwe. Tulaba wano okunyolwa 35 nti Yesu n'akaaba amaziga. Yalumwa ku lwa mukwano gwe. Era naffe nga bwe tulumwa nga tufiiriddwa abaagalwa abaffe ne tukaaba mu bulumi, mu kusoberwa, mu kwebuuza kyekiddako, tunaabaawo tutya n'ebirala. Obulumi bungi. Ne Kristo yakaaba kubanga yalumwa mukwano gwe ng'afudde. Amaziga g'okaaba Kristo agamanyi. Obulumi bw'oyitamu
ng'oviiriddwako omwagalwa wo, Kristo abumanyi. Naye katubeere n'essuubi. Abaagalwa baffe baabawumulira mu Kristo, tujja kubalaba ng'akomyewo. Ensonga esigadde gy'oli nange abalamu okutereeza ekkubo lyaffe, naye ye ng'abitegeera bulungi. Onyo 3:9 agamba atya nti Yesu n'amugamba nti mujeewo ejjinja. Maliza mwanyina. Yesu n'amugamba nti mujeewo ejjinja. Maliza mwanyina w'oli eyafa n'amugamba nti Mukama wange kaakano awunya, kubanga yakamala ennaku 4. Alina ekyamagero ky'ayagala okukola mu bulamu bwo, naye agamba ajjawo ejjinja. Embeera gy'oyitamu ey'okunyigirizibwa, ekiseera kituuka, Kristo n'agamba ajjawo ejjinja akolera ekyamagero. Jjinja ki erisibye Kristo okukola ekyamagero mu bulamu bwo? Bujeemu, mputu, bukambwe, bubbi, bukaba, bwenzi, malala. Jjinja ki lijeewo kubanga lisobolera ddala okuziyiza Mukama okukola ekyamagero? Yagamba bali nti bajjewo ejjinja ku ntaano ya Laazaalo akole ekyamagero, naye mwannyina ye ng'agamba nti Mukama wange kaakano awunya, ng'alinga agamba bireke tokola otya, tomuzuukiza. 4 eyali afudde n'afuluma nga nzingiddwa mu mabugo, amagulu n'emikono, n'ekiremba nga kisibiddwa mu maaso ge. Yesu n'abagamba nti mumusumulule muleke agende. Kristo yayita Laazaalo na linnya, era Laazaalo yawulira eddoboozi lya Kristo kubanga yali awummulidde mu ye. Abaagalwa, Katonda akyatuwadde obulamu. Twogera ku ssuubi eritagwawo ku lw'obulamu obutagwawo. Eddoboozi lizze gy'oli. Omuntu bw'afa kiki ekiddako? Kubeera kwebaka. Naye oluvannyuma lw'okwebaka tulindirira Yesu Kristo Mukama waffe. Naye kitegeeza tuba tulina okweteekateeka. Katusabe. Taata waffe omulungi, tukwebaza nate olw'obubaka bw'otuwadde. Obwongedde okunnyonnyola ensonga enkulu ey'okufa. Obutukubiriza Katonda waffe okuteeka obwesige bwaffe bwonna mu ggwe. Otusaasire Mukama we tulemeddwa okukola kino. Naye nga bw'oyogedde naffe ku mulundi guno, tusobozese okuteeka obwesige bwaffe mu ggwe. Tusobole okutambula nga tusaanidde. Oyongere otuteekateeka tubeere beeteefuteefu okusinkana, kwe kusaba kwaffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.